Enjogera ya Prime Minister naku zino bannange esessa. Anti yagambye nti muze Bobi Wine tabana abantu baze kulaba Bobi Wine. Baze kulaba nnyonyi. Kitegeeza ndeke nyinte baze mukola ki? Mane Mustafa That is in national literature. The gist. Wonga mati abantu abaze tebaze kulaba Bobi Wine baze kulaba nnyonyi tegeeza mbu ne Nabanjja tebaze kulaba Nabanjja bajja kulaba nnyonyi ne talina value ennyonyi ekoze eki ye balese bane go somate literature nyumirwe ense ne gwa kola litulika byonna nabikola ati byonnambi manyi walabye musajja accompanying aga batugalidde mu dduuka batuganya fuluma aye banga tuwe ekyokulya anti mfuga government etuusaawo simanyi kati ate wali simanyi lwaki yayogera oluzungu olutategereka yayogera ebibala ebitategerekeka yagamba omulinti toyogera ku byaddwaliro opposed wabirabye ebyanita amonga okitegeera unopposed kati kitegeera alinze kulayira kitegeeza nti district infute muli yadde yasoma ate muli yadde anti bwekitegeeza Shalom anti awo wetulaze kubanga yagambanga ng'avuma oli walukaga nti muyimbi babeereyo mu kuyimba kwabwe ate naye amulumbyeyo omuyivu bali nga nti yandisasudde bamuyimbira agenda okuba nga tekiggwa naye n'ayimbamu awo nno duniya weekuteeka ate abantu bamusabye nanga jangu weesimbewo anti kyovola naggamba omuntu yenna omusaasiranga nnyo ng'abadde n'obuyinza ne bumuggwako ne bugenda kati oyo abulaba bugenda buti musaasire lwe abadde nga ajja ku mikono ne bamutegekera essaniya kati tebikyaliwo gwe kyobamanya kati waali wazibu nnyo etaaga era ne bw'osala ekiro ku layiri musabireko saa 9 ku tahajjud kyayitamu kizibu nnyo tusabire ku Ssegona kyayitamu kizibu nnyo etaaga kukumaakuma era muli okumpi temumuvaako nnyo anti banomugamba nti buukabukamu abantu bakulonda abuuka buukamu ng'ekikere anti duniya esobola okula debyo kawuliddaako naabye abantu nga banvuma mbu Shalom muto ku nsonga zange eza family zange ez'okunoba mukazi ng'agenze ng'asazeeko enviiri bannange oli musiru abantu bonna bakutenza obutta Mustafa ogambye ki sikuliimu kaakati gwe ezizo yazisiba ne bwe nali nsala namugamba anti okumugamba n'otali mugambe wandisaze kaali katijjoko ekyo sikikola ekyo sikikola bwe nagamba ngenda kujja ku kivulu kyo era mbanja kujja anti wulira kati engeri gy'ovunaana omuntu ku nviiri ezize ate wakozesezza oba bayita batya kuba enviiri ziddawo wali mugambe akuze endala senga zagenda okuba junior senga mukuba taddamadde okunjogerako anti teri kusaba lipule ekyengera nga talabayo saasire empangaale ndabeko kwa awo ogakunda mu ringi omuntu engumi y'abalalo ababiri Salamu alaikum agati nakalembe omusemi w'edduwa bw'oba wenyiyo embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 052537529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Are you ready for a celebration of a true living legend? On Saturday, November 15th, we celebrate 15 years of music greatness, Mickey Y. The stage king, the energy king, mentor of so many talents, a true living icon, will be live at Serena Hotel on Saturday, November 15th, 2025. Jagobe ongo mujulizi, nga Mickey Y atambuza mu lugendo lwe olwa music, okuva gye yatandikira. Tickets go for 100k early bird and 150k at the door, and a table of 8 at 3 million. This is more than a show. It's a celebration of greatness. Sponsored by Airtel, Sanyuka TV, Afromobile, Baba TV, Right Now, Victoria University, Joystar, Norada Auto Parts, NE.
The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa. Omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa. Ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affecting reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalya na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde yeteekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu. Welcome to Shalom 256 is happening wetugamba kasitole kigambo it is happening menya oli ku Shalom 256. Do not forget to subscribe gwatana tagwa subscribinga chekako akadako mpola mpolo bengo ofuna each and every notification. I want to thank you my people in a special way to our subscribers emitwalo esatu. Congratulations to Shalom 256 Nation. Agomajega fe twawezezza abantu basabu emitwalo esatu basabu abo kale tubagana twaganye ba viewers abalaba na viewer Atabuka Kalango viewer alaba interview na ajimalayo viewer commentinga kale wadde commenting of makubezi munzi yalenga but it's okay commenting ashalinga banyaganda basoba bane katukoleko bage tukoleko jebya abana abo nye Mustafa abantu ngabakedde mu kivulu kyo bananga hosti oba hosti koko oba hosti obera ki abantu bakedde mu kivulu kya Mustafa banaye bage bakendezeeko. Yes. So ennaku z'omwezi eyo ziri 25 October. Amalo ga basi bagagana nga 25 October. Tuyimba akayimba wakayimba kako. Nze sasomerayo masomero gamu. Yimba mutuli. Twakala ki? Yimba tuli. Amalo ga basi bagagana nga 25 October. Lwe leero. Leero kigwa leero. Kigwa leero. So tulanga ekivu kya Mustafa Friends of Mustafa mu mba concert. Olunaku lwa leero. Tereze ebintu. Alana gula ticket interview wajebide mu budetivu kiri mugenda maaso wali ku stage people performing abantu bakedda tuli ku Dalenas e Kawanda atama Dalenas Kawanda weri bobo vene kawempe boti ove Kampala so kiri wanye Kawanda kumbaawo ewayimirira abasirikali waliwo ekikuba ekyamba katono obuzabuza Dalenas eriwa bajja bakuleta okuyingira emitwalo 5 n'emmeeza ya mitwalo 5 abayimbi bonna mikwanje bamwerekeddeko abantu bonna abagala Mustafa lawyer waffe Mustafa kwesiva mujje mwiwe ku Dalenas e Kawanda olunaku olwaleero. Nze Shalom Hadad Kawesi mbane Mustafa birwa mukaaga gamba abantu wadde bakedde okujja ku kivulu basirike tukole banyabo yebigwa bagama ono host abeguya jebbi bageba bafune gundi endala ekifo ekirala siba tulekanya nti wadde bazze kuwagira naye atateke tukole. So a lot has been happening. Bane Mustafa bugnes banzeka ku set mbane Biva Organic and natural health products abanga Shalom wera ku set banga atoli sede ngoli soba bajjanja bisabutonde ati abalumizibwa nga muri mu periods ababondira amazaga wunya abanye bizimba mu nabano fibroids abayina amagwagaluma lantoni kwali bakuzo 752622427 Mustafa olunaku lirutya nga so far so good nga tonzera zasomye dada kwambali nga tezo anindala jezi enge tukuleka ya mukolo yetya nga mpya neyo chaka Mustafa yenye nga tezi kyala neyo mpya onya Mustafa ngo ezi kyale waka kati nzate myaka ginyambalidde engoye joyina jeni myaka jenegulidde engoye gwate joyina menya gashenye bere kukivulu nga tuleme kukakkanya nnyonyi ne channel no ekikulu Shalom manyi kigenda okunja okanya naawe
Toyagala mazima. Obanda ozolinga abakazi oyagala nnyo kuwaanira. Akayimba ka Febe naswa akawulirako. Amazima go malungi naye gaba gasatuliro nimbangako. Kati mulimu nze emyaka gye nnyambalidde. Gwe gy'olina. Ine emyaka 25. Olwekya ku lunaku lwe luno olwaliro nga lutuuse. Tomanyi kyempulira. Kuwula abantu. Abantu balina okujja shuwadde. Bane mujja omupiira guwedde. Tuggalawo ku makya. Emipiira byonna weebiri. Bumala kukya. Ku Dalenas ekawanda. Ayadi batandika na gwa Chelsea. Ogusookawo. Chelsea ngenda kukuba. Naleka kati gye wasibye. Ate bensi yakuwoninze. Lekera okuyigiriza kazi we couple bet. Aji njagala tumukwate mwaterere ekintu akibeemu mulaala. Ensi yakuwoninze. Era yagwamba otaddeko eriiso ejjogi. Nne network yawantu kwata ya bulumi. Ensi ekutaddeko eriiso ejjogi. Bangamba njakuyiza kazi we couple zaala. N'abantu babetingira ddala mu staff. Abantu babetinga naye zaala oyo manyi naye alinga bitamiiza. Bisiima omuntu. Ebitamiiza bisiima muntu, bisiima mubiri. Bitya? Anti eyo omuntu Shalom anywa enjaga n'agwirawo eddalu. First time. Eriyo era n'aginywa n'akola ebitajja. Eriyo ate n'aginywa n'otegeera nga tomusanze tosobola kumanya nti anywedde ki. Enjaga. Kati n'omwenge weegutu eriyo bwe omanyi teriyo anywa omwenge n'addayo waka n'azukusa n'abaana bamubuuzeeko. Ku mwendo ogw'ekiro gwazzeeyo. Ng'anywedde omwenge. Abantu bannambuuzeeyo bonna abo mu ddiiro. Mumbuuzeeko. Baalidde. Naye ate ayinza okibuuza omukazi nti baalidde ate tazze era na byakulya. So walire nti akibuuza nti baafunye ekyokulya oga nti alinamu omugaati. Tekubaawo. Naye asobola okujja n'abuuza omukazi nti baalidde. Wone yazuukusa abaana omutamiivu. Yazuukusa abaana agazuukusa abaana abo beebake. N'abazuukusa. Kati abantu ebintu. Kyoliyo abantu bagamba baliko bamweyana. Kanze ngenda afuna challenge y'omwenge. Naye nguunyako buunya. Kyeka lubaali wange takyagala nnyo mwenge. Naye byokozesa bimala. Nkozesa ki taata? Byokozesa bimala. Nkozesa ki? Byokozesa bimala. Tolina byokozesa. Gwogaba obudagala simanyi ogaba obwaki. Ogaba kamugezza kamunyiriza olinawo n'akalaawo. Wanga bwina n'akebiguuna. N'akebiguuna. N'abafuka ku buli n'abafuluuta. Yofuka ku. Ebyo tebina ddagala ebyo Shalom. Weebiri. Gwe nagaa nkwe mu mba y'okulya ennyama wagaana. Njagala olya ennyama mu sitaafu. Olina eddagala y'okufuka ku buliri. Bafuka ku buliri. Kati Shalom eddagala eryo walijjawa. Tulina bw'oba n'omwana oba omuntu abba oba mukyalo ng'afuka ku buliri. 0705271973. Anti katuyinjala mbuulire. Kati eddagala eryo omuntu walinywa litegeera nti obudde bukedde atandika okufuka. Bw'omira eddagala lya infection oba ery'omutwe litigala kya mu mutwe gw'omwana neetakakanya lubuto. Anti lisangamu obulwadde. Kakati omuntu oba ng'omuwadde eddagala lyabutafuka kiro. Kati ate litegeera litya munda nti kati bukedde enjuba evuddeyo. Mustafa bw'omira painkiller akendeeza headaches omutwe okuluma amanya mutya kati sigenda magulu sigayako mutwe gwe gukuluma. Shalom bino byanjawo. Nange nkubuuza. Eddagala linoonya pain. Kakoto just tegeere you not understand that because not your calling. Nati Shalom waliwo nti nekyetaaga amagezi. Kati ujala mbuli litegeera nti kati obudde bukedde buvuddeko eddiba. Kati omuntu addemu afuke. Awo njagala awo mbontangazaamu. Nti omuwadde eddagala ali gwe gula ddagala we baana bo. Wakimanyi n'abaana abafuka ewaka kuba wuyo okyazaala. Nti vacho ona n'abazzukulu. Amanya mpaza Mustafa baba tona n'abazzukulu. Mbayina. Ate Mustafa alina muzzukulu wa Mustafa omukulu emyaka 13. Ate ali mu senior 2. Nze nyala nnyo obukulu. Kubanga I've achieved. You have achieved. Tokweka myaka. Ate saagala kubeera mu muto. Anti omuto aba musiru. Si bonna. Omuto. Nabi abantu nga banvuma mbushalo omuto ku nsonga zange eza family zange ez'okunoba. Mukazi ng'agenze ng'asazeeko enviiri. Mukazi asazeeko enviiri. Bannange oli musiru. Abantu bonna baakutenza obutta. Mustafa ogambye ki? Sikuliimu. Kaakati ggwe ezizo yazisiba. Ne bwe nali nsala namugamba. Anti okumugamba n'otali mugambe wandisaze. Kaali katijjoko. Ekyo sikikola.
Kale katijjoko. Nze sikikola. Bwe nagamba ngenda kujja ku kivulu kyo era mbanja kujja. Anti ulira. Kati ngeri gy'ovunaana omuntu ku nviiri ezize. Ate wakozesezza oba bayita batya. Kuba enviiri ziddawo. Wali mugambi akuze endala. Mbadde njagala ziri. Kati banna abakazi bafumba naye n'omuntu afumbe wono naye mufumbi. Kali mukazi we yeetaaga awaadi. Bamwayo ka awaadi awo. Waliwo omuntu nga bambi. Ngolaba omuntu ng'afumbi ewuwe n'amala afumbayo omwaka aba mufumbi. Kati oyo mukazi mufumbi. Ate afumba ewuwe teetaaga awaadi kubanga gumiikiriza Mustafa gwabeereka naawe. Ate nze awo situukawo. Kati amagezi g'okwesaayo ne bayita bafungula ndiga. Omuntu asazeeko enviiri ze. Ezitali ziso. Ekigeza baba asala enjala yeerikodinga. Nampeereza ka video. Gwalana complaininga ku njala. Anti kati awo omutadde. Kada problem kye mulina ekyo. Mulemedde otunuulira substance. Tewali substance. Ekinyusa ekiri mu matter. Tewali matter awo, tewali kinyusa. The subject matter. Mwoda Shalom musiru. Omuntu. Kakati oyagala ki kyaba yeesalirawo nga ye omuntu. Kale kandi tubuuliremu kale naye tutangazeemu kageze munnyo. Oyagala kusalawo kikwomuleke. Anya ebira byesali byesimuyingiramu byesalyawo nga ye. Ngogende mmanju kati kyomulekedde anti. Kyomulekedde. Obana kyogenda muga nti waba agende mmanju ako. Abasajja omusajja yandifuza atya Mustafa family. Omusajja family onyo gifuga ngo omusajja ali traditional, ali loko, kyekiyambye abantu. Anti dabayo. Kolabo oti. Oyina okutambula n'omulembe. Bible egamba tembanga abo omulembe guno. Anti kyekikuleesa lwaki wogula emmotoka togula mwaka mukadde. Ngula mpya. Nanti emmotoka ye ina bba mpya. Anti bino ebiranya bino. Anti enkadde teziriyo. Ziri. Tezitambula. Mustafa, this is about life. Yes. Osoba n'omuntu Mustafa nga omwinako obusungu omusulamu na w'omutta w'omukuba. Anti obusungu lwaki obwo bukuma bubeewo. Anti it comes naturally. Olwokuba ajjeeko enviiri. Kijja buzi. Anti kasi omuntu yenna olina okuyiga okontrolinga obusungu. Kati Shalom mulaba omukazi. In fact omukazi ffe tuba considering nti omusingo otegeera emirundi miyitirivu. Kati ate nawe wennyini tulowooza nti omusingo otegeera osaze okuliyakitinga mu busungu. Tuba twewuunya ensi eno. Sikirowooza nti osobba n'omukazi ng'akusinga okutegeera mpozi nga yakuwasa. Je bali banywa bakazi bamanyi bafali akazi abasinga abasajja otegeera bangi nnyo. They are there by the way. But logically tasobola kumusinga. Kati Mustafa omuntu akusinga ebitabo akusinga otegeera. Mujjewe n'endowooza yaabo. Bususi buli alina diguli mbu ategeera. Osoma biki endowooza gyasi yali yakwegumya. Kankubuuze. Buli asoma alina omulimu. Nedda si buli asoma ate buli asoma alina amagezi. At least we study to acquire knowledge Mustafa. Anti zoto kimanyi nti nyina abana nasomanga nabo nga basemba busembe kati balina emirimu. Kati ate nga bamba basomesa kati gwe wenye basomesa. They acquired knowledge. Bagalina era balina university. Era ina kyamanyi. University mind teyina kyeyongerako. University? Teyina kyeyongerako. Anti first year. Laba first year oddamu senior 6. Nedda sinza course gyokoze. Okitegeera? Nedda. Ulira Shalom. Nedda. Kati first year tumesa financial management. Byaliyo mu senior 6. Era nedda mu economy ngera topics. Nati byanjawulo here you go deep. Era ddayo era. Kati twasoma principle of management. Bayosomesa mu secondary. Era mu economy mu ebiri. Abana bakola. Principle of management. Waliwo abana bakola budgetani. Kisinzira course gyokoze swaswa. Banakola swap public service which is public administration. No, ina course zesu yako esu swaswa. Obana nasomanga nabo marketing. Waliwo kito unit kye nasomanga nabo. Kikosi unit. Abasomye siswa. Kazi gwakola procurement. Yes, BPLM. It's a bachelor's in procurement. But have you ever procured anything? Yeah, of course. Echi. Imananga. Oba kiga procurement kyotategeera. Mukwano. Nakola nasoma procurement mpaka mu third year. That's why I specialized. Era abana bakola procurement baddeeri era mbala bakola mu town abaka na fortunate twasoma naye atunda electronics kyokka akola procurement. Oyo ali mu field ntuufu. Abala bagenda mu international business. Abalaga. Ate yo course unit yali nnungi ffe twagisomera munnazi. Nagenda omayifa mu class twali oba 10. Teba nnungi olwo. So twali bagikolanga twalinga mu abiri. Ne Mustafa akolanga course worker.
nze mu kusoma kwange nga kwa mulembe kuyita buyisi wakulaminganga kwe kuchokulanga Mustafa I don't think you munange Shalom tonenyezebwa omanyi lwaki kati nze buli muntu atunuulira buli kyenyina kyewuunyisa naawe nkutunira bambi weeraawo neweewuunya you wonder I keep on wondering guy ono naye kiki ddala nze mba nkulaba kwanza I can reason beyond your vision nkusinga obukulu nkusinga amagezi kikosi wakola sikitegeera oli awo ate oli muto walaba otuuka okukyakana n'omukazi ng'asazeeko enviiri nakutadde wanje mu bibyo era bulala abantu byakolagana nabo bano era singa mu mwana sefuna omuntu omulala gwe nkolagana naye nze obongo bye kati gwe ogamba otya nti wenyigidde omuntu asazeeko enviiri ezizi nga guddayo nga bukya naggulawo nti oba bakulunga teri mukazi alina lukusa kubuuza musajja ovaawo oba kuggalawo nnyumba nga talinakomawo tekiri wekyo anti it depends ate gwe era ojja kimbuuza oluggulawo nyingire gw'ofulume anti nedda si eyo enkola Mustafa kati wetulyawo anti eri agenda okugonda ate amala ayenda okufa ng'agenda nze kasita Mustafa agenda ddi things I cannot entertain bwenzi disrespect kati kankubuuleko Shalom abakazi abagonvu basinga obwenzi bende tokinako buzi nze bw'oyenda genda mbasi kwagana wentimanyira enkolagana ekomaawo anti wulira gwe toyanga omukazi agamba ndi nze okwenda ngenda naye wabba wange sivaawo Mustafa beba abasajja bamwe ebimotwa ebibankulaata Shalom wentimanyira bw'okimba oyenda daba gye wakulira kati kankuwe example wakulira toyina mukazi gwe wakulanga naawe kimanyi nti omukazi wa gundi mwezi naye nga ate awangaddewo ne kati ogenda nga gyali anti baba be basiru golooza tamukwatangako basiru si busiru ati ensi girabe bwoti ensi gwe buli weefu kati gwe si golina mwaka 7 kati olaba oli w'amaanyi bagenda kukula owalinga Mustafa anti abakazi be baagala kati gwe omukazi amanyi nti ekibuli okimuteekako lw'akasente okitegedde ate nako era asoboka kulemesa nekaba nga kati abakazi gwe nti kyalo mwena bagenda mpola era wewalanga nnyo okunyiiza omukazi babakangakanga nebyo Mustafa there is no relationship that is bigger than my mental health kobeere muzadde wange era nkyogera mu kamera because I've been saying it nga ndaba ontuusa wano nga yo disturbing my mental health ogenda kunsuula eddalu nsooka nenkwesonyiwa anti wulira omwesonyiwa ogenda kwesonyiwa bameka nze mbaleka yiyi gwe buuza basi obadde ng'otuwanira omukazi oyo nabigamba ebyo tijja no era ne gwe nnaafuna omupya nja kumuwaana mubalage mbagambe kati ono yaliwo ono ye mulungi ontasobya era bwe kinaagaana naye agende kati kankubuulire kankunyumize omusajja yabeera ng'alina mukazi we omusajja n'agoba mukazi we ngera naye weefudde ekizibu omusajja najja n'atunyumizaako nga bakwano be naye buli omu n'amuwa amagezi ge yakoze eki yamuwa n'amaliriza abe nti omukazi amukooye akola ki amutadde ale tubeerawo twalina abantu waffe tutuwa olweggulo amugubira ludo kati atugamba nti omukazi kati kyetusazeewo omukazi mukoze eki mutadde nafe tugamba nti omukazi akoze agenze wayitawo ennaku ezi baatuyita kaaba babiri wennyini omukazi n'agira ati nembagamba mukirabye nagesigenda ku kisaayo kyange nga bali aba oteekayo ono kati ono kyakwatira kyamatuuza kwano gaffe yagira ati yabawubira nga tumulabye anti nga laba tumukeneka okufa naati nze olaba mukyanvuma nnyo kizoke anti mu nsi but there are things I can in a relationship which distorts my mental health anti so agibeeramu Shalom tugamba ng'omukazi nti omukyayi ng'okyamwagala anti teweeyisangako Mustafa anti nze nkubulira tova mukyabona nnyo yemu abafa sukaali n'agala futte ekikutuko anti nze gana amazzi ngaluddeko bye byabuuza bakapo nani mamuli katumba amazzi nkoze eki musaba gwavuga nomanyiyo kati Mustafa bye muliko ebyo anti nze amazzi ngaluddeko tokkirizanga omuntu yenna gwandaba okuwa advice ku relationship yo
oba okuwa ebe kulemeredde kati bwe yakulemerera oba anemerera yalemerera nze anti kati gwe weebuze era gwe ngenda ofuna omupya nja kujja naye mu posting era mulage mbu yasinga ale naye mwagala ennyo naye bwe birigaana nga naye agenda ekitegeeza gwe bw'otyo bwe nzikiriza kati kyembuuza ono wamugobye anze saamugobye nze yanobye otwala butwazi ssente ajja afuna child support kuba alina omwana wange mwana wange alina okulya alina okukola ki si we gwakagulira emmotoka katonda yakola mmwe naye kati ebyaweddewo ekirungi sente tozirimira nnimbi naye obakuba nga oyokya ttanuulu naye obulamu bulina ogenda mu maaso Mustafa nandi ekirungi agati wawe oli ne woofiirwa esooka emyaka gy'olimu tegikunenya tebannakutuuka kunenya nti okoze eki mu nsi egyo emyaka gimanyi kyebakunenya omuvubuka ono nayambala engoye embi kale kyebakunenya omuvubuka ono nalemu okwegulira emmere n'asabiriza kati obuzibu omulina Mustafa obwo mwabasonyiwa abakazi abenzi here is the challenge wiiki eno bamuziise jjo Namirembe abadde ne bataata babiri omukazi yayenda 27 years back ego n'asiba omusajja ono w'emmamba n'amusiba omwana n'amuweerera alaba omwana afuuse successful n'agamba nange ngenda lya ku ntwe z'omwana wange omwana afudde Allah abireese bubi wekayanira omulambo taata we bulu ava yali mu America okumanya abakazi bazibu omukazi bwe yabadde yeebaza teyeebazizza taata n'akuzizza mwana ayebazizza oli yeebaza taata ali mu America anti ebyo bya bulijjo Shalom kyova olabba abaganda nga tebakkiriza DNA buli azze muki mwana ekyo bibaddengawo kuva dda kati enjawulo weeba omukazi yenna asobola ozaala omwana kuba omukazi lwafuna olubuto tomanya era asobola n'afuna olubuto lwe mu bintu mwebiri mu bantu bakwandi kino kyabano kyaka kirimu kasente okwenda kwa bulijjo Shalom I don't want you to normalize it. No, talk normalizing. Tosobola kulwanyisa kintu kibaddewo yeyana bisiibo okwenda kibi kikyamu tukivumirira kibi naye tekivaawo baga nti omubi atavaawo akira omulungi ataliiwo okimanyi obwenzi tutambula nabwo one obwenzi business okitegeera era oli wakwata ku bwenzi aba akulimbi oyimanyi nti oli n'amala akwata ku bwenzi mafeero oyo ayinza okukka ku ttaka ositerezo oyinza okulaba nga abaana beeryankuta gavumenti nemala eggala obwenzi nga tere kuddamu kwenda maama nyabo hostelo zikawa naafe enjala obasanga omu nga beetuze depression abaana ku kampasi bendera ddala anti gwe kyegamba nti obwenzi business gwe tomanyi bachipusi bankoko bakola ku bwenzi obwo abantu batera chips n'enkoko nga babakwana onyaga mpe chips n'enkoko anti era mu bbala zonna ekisookerwako chipusi naki bino ebigere byammwe nebyoka bijja nga maze ottamirira kibumba byammwe kakati nti olaba abantu bonna bali ku kkubo gwe weebuze lwaki bafumba biggwawo ng'ate n'emmere waka mu masepiki naye weddemu ate ng'eriyo abirya naddeyo n'alya n'ewaka soka nalyako nenanyonga nadde waka n'asanga siteera nze nyina omu gwe mmanyi avuga booda anyuka n'obuveera ng'obwo obw'ebyokulya naye waka tatuusa n'akamu ajja abusuula mu kkubo n'asuulako ewa siteera n'asuulako ewa saa ewuwe tatuukawo yadde n'akamu kanawe omusanga ga Museveni abuzizza ssente anyuka n'obuveera mumeka 5 kati obwenzi tutambula nabwo obwenzi business sebo era bweyagala okukambi omanyi kati business kati emu esinga okukola ya lodge kati ogamba nti olwanisa obwenzi eyiye ensebe ejja nakwetugira gwe bajja nakutomerera mu kkubo ogamba ku bwenzi naye obwenzi bubyanna tukivumirira abantu atagenda kugenda mu ggulu kuliko abenzi anti abakazi bangi abakazi baki abakazi bangi ate abasajja nga tonnatuusa kuwasa anti ate abasajja nyo nnaku Mustafa lwagala okuwasa lumanye mbu abakazi si bangi aye si buli mukazi nti mukazi lwagala osetolinga enjawulo eriwo nti abasajja batono ate mu butono bwaba bali obulungi batono era kati awe wali ki obuzibu nti osobola okulaba nga omuntu asobola okusasitininga omukazi ku basajja 10 kuliko nga bameka 2
kati gwe weebuuze wabula omwana agala ssomero lisomesa bulungi erisinga kati gwe weebuuze alina bano ababiri abali ku 10 olowooza buzibu ki bwe baliko amaanyi kati toyinza kugamba ku bwenzi gwe kyolina okukola gwetegeka muntu wo ate olaba nti kati oyo omwekyangiddeko ate ogenda okufuna agenda kuba musezi ngafuna mukazi nga musezi anti Katonda abikutamye lumu nga mbivaako otandike kuwa testimony nga iravu era kati mugenda kukola group ya mwene entambi wa basatu abakazi akawasa basatu nga bafumba Buganda anti kati wateekako owokuna tugatandika omudawutinga ntambi ye mubi oba abakazi be babi omukazi yajoga ntambi namuka ava ku bbiya anti wulira kati wetulaga waawano wetulaga kati tuli ajinga ntambi ye mubi oba abakazi be babi wasooka n'agenda oyo mubi nnyo owokubiri nakola ki n'agenda owokusatu kati tumwongerayo ogwo tumute mwenye nti yewa abakazi bebeeru bajje bagende ntambi yabonabonera mufumbo his mental health was at stake anti abakazi alonda abatamwagala ntambi kati kankubire Shalom mu embeera gye mulimu essaawa eno buli muntu ajja mu bulamu bwalina kyakwagalako that's the challenge by the way okitegedde buli ajja kati okusootinga abalungi n'ababi kiyinza okutwalira ebbanga okumanya ani ddala ali luweero ani ali luyo kakati we buzibu bw'olina nti wabuba oli kati olinamu akasente kumanya abakazi bakwagala oli awo weekulya kisaazi naye si abakazi bakwagala sakusala kummanyiira sikuliima nakola ki weekulya kisaazi naye sewo abakazi bakwagala sewo nze bankubira emmeeza tukyazizaamu ya friends of Mustafa ajja tutulawo omulala nze anti obwedda abakazi tewali musajja yankubire nti Shalom ajja ekawanda bakazi be bankubira ndowooza okuva ku kundi ono yagenda ono loni banto tewalanga muntu wabiviiri weebiti ndowooza omuddikawo yasamira muli naawe kati nozadde bamisinga gundi eyo kati obuddugavu oyongeddeko kyaki nze asinga obuddugavu mu nsi yonna omu kubo kubanga obutawangula okuwangula empaka nakyo kikulu naye n'okubeera obwezi nominated nayo nsonga gwe oyeruse bukulu jjukira omuntu wakula atuuka nayeruukiriramu loni banto nokuva yagenda badde bamisinga ttaaki eyo omuntu owagaviiri wegali wanzi wali musajja yankubidde nti Shalom abakazi era nange mbeera awo neneewenga nti kakati ono yakula ekisaazi naye nga beba Kalonda waate oyakukola ate bayinza okuba nabayo nekirala kye nalowooza bayinza okuba engeri gy'otunda amaanyi g'ekisajja bayinza okubamanyi oli kkaali gwandaako nga siri kkaali nedda I'm just assuming kuba just noonya ensonga yonna ekola ki ebanjagaza omanyi fedda okusomero twasomanga naye waayi sokoloke tukole ojjazza nnyo edda katukoleko ba Mustafa batuuse dda ab'ekivu fe twasomeranga 9 ng'ate abaana ng'ate baagala nnyo omwana omwenzi ku ssomero lwaki mbusita anti nga buli omu agamba nti gwe nokubatendowezi nange kamwagaleko kati batuuka ekiseera nga oli omwenzi obutamwagalako omuwala kibi erinnya liggwa kati era kati gwe okufuna omukazi si gwe olinamu akasanvu jjukira nokakusumbuwa akasanvu kyeki olinamu akasente kati akasente ako kagenda nekakusumbuwa kati mukusumbuwa ate n'ofuna bali ate nabo abakakwagalako baagala ssente ane so abiddamu ebyalaavu kati kanoonye ssente anti ssente era olunagifuna ng'ate olowooza laavu jjukira n'oyo nyini gwobadde naye kiwa bbaluwa njagala kati concentratinga kumala nnyumba yange ono yabadde agisibye oba oyinza okuba gwaweza amatiriyo n'azirya nyasooka teeza bulamu bwange nabaana bange ennyumba ne banaabeera asitangimala ebbala ene ebyalaavu sibyetaaga njagala bbanga nkojja onyisegawa life is moving on well ate kati gwe tosobola kubeerawo nga lwaki tosobola wandibadde watandika dda ebbanga lyobaze nalyo ndabyeko nga nkwana tubaffe nandako nga nkwana kati nekisiru wandabawa kozi sibyakwogera mazima mutaatu ogera amazima Mustafa wandako nga nkwana ebbanga lituwadde naawe okirabye
Okirabye ekyo? Tokkwana nako yadde. Okirabye? Nkiraba. Kati okirabye nsobola okubaawo. Osobola. Naye omusajja avere Mustafa n'agamba Mustafa omwana oyo si wuwo. Osooka kukuba musajja ono akiremingidde omwana abo osooka kukuba mukazi. Ati ku bonna tekuli musobya. Emwe okezi Shalom buli omu mutuufu. Omukazi ono mutuufu. Waliwo eddeka abakazi kye bagamba nti anoonyeza mwana future. Anti omukazi Shalom asobola okukuzaalamu naye atasobola kulekera mwana. Ng'ekituufu omwana wuwo. Ninge wuwo tewali future. Kati ekyo kimanye. Omwana asobola okuba nga wuwo. Naye nga bamukulekera tebiggwa. Ng'omukazi alina olaba omwana we engeri gy'alina engeri kuba ye omukazi kimulangizibwako okutereeza future yaki y'omwana. Kati ate tasobola muleka wuwo anoonya mmere ya leero. Kati naye alina case in point. Okitegeera? Lwaki bano abazaala mu bakazi baffe beewaana? Ate anti abatamukutte bukwasi. Kati okaanira okyo Mustafa osookaanira omulambo ng'azaala ebbali n'okaanira omulambo. Ekyo sikisobola. Oba gaafunamu ekimulambo. Ekyo kyo sikisobola. Nze n'omwana sobola mukayanira. Anti zeyala omuntu akaanira omwana nga balina bali mu international school. Mwene enjogera egamba mu Abaganda omusaayi. Omusaayi. Anti nze obutava mwana oba nnyambi. Togalabira banna Mustafa. Anti oba nnyongeddeko obuzibu buli wakongera omwana eba expense. Si mwe abaagala abaana. Abaana tubaagala. Naye otegedde yawula oluganda lw'okweyisa okwagala abaana okukwongera abaana. Kakati buli onyongera abaana oba onnyongedde buzibu. Kuba abaana saagala babeere bubi. Kati kuwanyo kweno kesi ya Namirembe tugusalira ani? Taata wo mu Amerika? Maama? Obonya omusajja mu maka yalaga jjala mu biro. Alina we yasuuliramu. Ono we waka. Alina we yasuuliramu. Ate omanyi Shalom n'agamba nti obeera nga olinamu akasente. Ewaka olina kuba hambo nnyo. Olina ssente. Kati Katonda ayinza obutakuwa byonna. N'akuwa akasente n'atandika okudda ku makya. Ate ono ayagala ensonga ze ez'ekisenge zikole ki? Zikolebweko. Kati ng'ebirala byonna n'obikola enviiri ozisiba. Buli kimu okikola, emmotoka oguza amafuta oteekamu. Naye ng'ate wano ekitanda kyakukikoze ki? Kibaani. Kati ate no gwe banno gy'onyumya n'obagamba nti omukazi muwa buli kimu. Kumbe yalina kyawulira mbu tekiggwa. Anti waliwo akatonda ennyo akalaga akagaanyi bino ebinene obikoze. Naye waliwo akatonda ennyo akoze. Anti akazi ate wobeera omwavu nagwo musango. Anti omuntu ategeera olina okuyiga obbalansinga. Otya. Okitegeera? Anti ntumanya nti ssente yeetaagisibwa, nono yeetaagisibwa. Kubanga byonna, manya byonna obyetaaga, ssente ozeetaaga nono okola ki? Katunoonyeeko kimu. Tosobola. Nyabo. Ssente. Banyolo. Simanyi. Ona towulira sound eyitamu akantu. Muyindeko tugenda kumaliriza. Omwana omulenzi ye Maadi. Alabika. Omwana omuwala ye Maadi. Alabika. So ensonga za Namirembe bweswe ezabadde. Wabula ekigenda mu maaso mu ggwanga Mustafa. Simanyi oli ttiimu ki? Waliwo fight. Bwetyo gye bateeka video yako. Tuli mu nteeseganya ne Uganda Boxing Federation abatwala ebikonde mu ggwanga. Tuli mu talks. Baagala tukunye Tamale Junior. Mukube. Ibikonde. Kozi kati ate mwenna muli bawuulu. Awo mwenna mba muyiseewo. Toga bya kisiru. Mustafa toga bya kisiru. Ntandika comparing fight. Ngambye bya. Is that a reason? Ati ngezaako okuba mu kinyambira mu kuwangula nga nkuba Junior. Ati ngezaako kulaba ebibafaanaganya. Obukulu oli akusingako. Kwoli yali mu senior fongo oli mu P1 yali ki? Oyine kibina. Bwana we washome omwafumbiranga obuuyi wali mu pichi. Bala yasamira muri P1. Kakati obutamivu mwenna muli batamivu. Awo fair. Junior atanywa mwenge. Kiki nti ze munne omuntu akesiza mabala amba mwewulu. Junior atanywa mwenge. Kati awo ate awo goyiseewo. Nzayiseewo nange sinywa mwenge.
Wongambe kyegwakoze ogenda guwumulamu oli mutuufu. Kakati anti jala muteekewo naye Junior musobola. Ninamukuba. Byaddala ba muntu. Anti bagenda okukutta. Nyanzi. Junior. Kagwa katuchaka Junior akusasudde. Onaba ku timu yanga bali ku timu ya Junior. Mgezaako kuleeta mazima. Nawe ina byosobola. Mustafa onaba ku timu samuli kigwo. Bikonde njagala nkube Junior. Mwesa suze tukanye. Goba kupata mu kwogera ku munne. Goba kubaawo. Anti goba kubaawo mulingi awo tadda mu kwogera ku. Tele kusaba lipule. Tali lipule kwa wali wa timu Junior gwe. Abuza. Gwagala kuwagira Junior. Ati na side zona tugendayo. Onya kuwagira nze. Toka kuwagira nze tojja ku fight. Nkuwagira. Yes. Katigamba Shalom ngenda kuba Junior. Shalom ngenda kusobola okuba Junior. Kati waye ensonga endala. Kyembuuza. Engumi eyo. Yalingi kuba lingi mu December irugo gaawo. Mchena arene gwe kwekubirawo. Baja gajisa ku Serena. Mwanti mulina okuwandika teri pule. Naye go bakuba senga ofuza zagenda kuba Junior. Senga mu ba tadde madde okunjogerako. Anti teri kusaba lipule. Mwinza okubeera ng'ebyo ono gwe bakakuba. Ani Shakibu. Na uli asaba lipule milioni agaba 10. Ojizo Junior anzo kugwira bwanya bagwe ensimbu. Kali mwakiriziganyiza. Tuli muntu eseganya. Era fight ejja. Buli omusaidizi byayagala. Yes. Nenga mu training mwali mutraininze ku bikonde. Tuga training abatwadde myezi. Ebiri batwadde train ali mbatuwa. Ba training wange footwork awo. Ayagala kubira omwana oyo. Tumuze chengena nga talaba. Talaba yo sasire mpangale. Ndabeko kwa awo. Ogakunda mu ring. Ndabeko muntu. Engumi yabalalo ababiri. Abachi? Ababiri. Anti waliwo madi ne crazy. Lwako bonna babalalu. Lwako babaganda gena bagira mu ali mu katwewungu. Ngeza kunfuna bigabo bya Luganda. Nenga joma fighting kuwagira. Sikuta. Byeno kwogera ebyo. Onaba ku team Shalom. Sikuta. Tukuba muntu. Yo mate Junior yagala dengumi bwa yali asabiya full figure. Ndoze enteseganiziga. Ate okuba no musajja ana n'omukazi. Yagisaba. Kakati era kati naddaaki katonda tamuvudde namusuulako gwe. Nze gwagenda okuba. Osobola omukuba. Kubanga temulina gundi. Temulina likodi. Oyinayo wini? Sirwanangako. Ate ye. I think same category. Kwali mwene temulina reference. Kati ekiregeza wali fair. Tewali yali awanguddeko. Tewali yali akubiddwako. Tewali yagwako maliri. Na aliwo agenda okubwa Junior. Of course. Ba muntu. Anti naye nzo kweli jali bwagamba. Ntambi ne Kasikwe bali mu management. Beba manager ba Shalom. Era engumi ya fitina mwecho. Beba ku paperwork. Engumi ya fitina. Obeda sina stegera. Engumi ya fitina. Engumi. Engumi. Era buli ali eyo nga Shalom twagala otukubira omwana mujje. Kasikwe ali ku management yawo. Engumi ya fitina. Ba ngumi ya fitina. Obeda mind just ngumi bungumi. Ezota grudge match. Elimwe fitina. Elimwe fitina. Ba muntu. Kasuku nenta ebali side eno. Ebali side eno. Bakola be manager. Abubbe buli awo. Naye ngumi nja ya fitina eyo. Njagala ne Shalom tebakuba. Senga bankubye. Anti olina kyogenda tugamba. Banzi baba banzi okunziba. Ebikonde tutandika ebyo. Omuntu akubbirawo. Omuntu akubbirawo. Todekako disikire yima. Ogisako. Omuntu akubbirawo. Ekirungi tukiriziganye teri pule. Teri pule. Nawe akigamba mbo tunze jetaaga. Oka video ke nabi wa producer boka ina. Bobi Wine yajjanga wano nze nampangisanga. Nga tuli mu nfuufu. Olunaku lw'eggulu bangaye yabaddewo. Naye nze nabadde ndi mu nkiiko zange endala. Nazze n'ennyonyi. Abantu ne bajja okunyaniriza wali ku nnyonyi. Kati olw'okuba abantu baamubuze. He wanted to take advantage. Najja ku kisaawe ewali ennyonyi. Wabadde abantu abazze okukuŋŋaana olw'okulaba ennyonyi. Abantu be yazze nabo bonna
abasinga baavudde mu bitundu birala. Yazze nabo okuva e Hoima, mwamulabye ng'alina mmotoka nnyingi ne pikipiki. Abamu baavudde mu Bende, abantu ba wano abalabye Bobi Wine babadde bamulengera ku maduuka ng'alinga ekyapa. Kyova olaba abantu bamubuze ekisaawe kibadde kikalu. Wano e Kakumiro kibadde kikalu. Yabuliddwa byayogera, nze gwe yatutenga manifesto ye. Nze Bobi Wine seesimbye naawe. Nabanjja aganya abantu ofuluma mu nnyumba. Nabagaa temufuluma Bobi Wine nga zze tugenda bawa ebyokulya temukola leero. Abantu ne bagaana. Enjogera ya Prime Minister ennaku zino bannange esesa. Kubanga yagambye Museveni yatuma ebintu ebyo. Anti yagambye nti muzze Bobi Wine abantu bazze tebazze kulaba Bobi Wine. Bazze kulaba nnyonyi. Kitegeeza ne kenyini tebazze mukola ki? Mane Mustafa. That is in nasoma literature. The gist. Wongamba nti abantu abazze tebazze kulaba Bobi Wine, bazze kulaba nnyonyi. Kitegeeza mbu ne Nabanjja tebazze kulaba Nabanjja, bajja kulaba nnyonyi. Naye talina value. Ennyonyi ekoze eki? Ye baleese. Bane go soma ate literature onyumirwa ensi. Ne gwe akola litulika. Byonna nabikola. Ate byonna mbimanyi. Walabye musajja akomplaining nga batugalidde mu dduuka, batuganya ofuluma, aye banga tuwa ekyokulya. Anti enfuga kati gavumenti etuusaawo. Simanyi kati ate waali simanyi lwaki. Yayogera oluzungu olutategeereka, yayogera ebibala ebitategeerekeka, yagamba omuli nti toyogera ku bya ddwaliro. Ate bagendayo nga ate bayogedde bye bituufu. Yagamba nti muva mu nju y'omuntu ate bantu tebazze kulaba nnyonyi, tebazze kulaba oli bazze kulaba nnyonyi. Naye tekimukosa ekyo ng'okulonda kuwedde. Jjukira Museveni byonna abiraba. Kyamumala dda. Naye mama twakoledde ano leero bannaaye. Tuli baakufa. Ne bapangisizza ekifo. Bagaye basooke tukole. Jebbi soko opozinge. Gwe gendayo ku. So opozinge Jebbi. Bireekaanye ekyo. So mama Nabanjja. Omwa magezi ki? Bannaaye. Okajja kusoboka kayitamu. Soko bijjeko Jebbi bannaaye. So ebintu bya Nabanjja bino ebyoku ekyo izenda ebimu ekyo commission byayisa ekyo bakandidate abesimbyewo okuba freedom to campaigninga ate ono wabagamba mugalire maduuka anti mu nsinga Uganda politics tasobola kutambulira ku fair ground. Kyovola nti paka kati ensi egamba nti egundi constituency number of district esooka esaazi eleeta omubaka nti ali unopposed. Wabirabye ebyanita Among okitegeera unopposed kati kitegeera alinze kulayira kitegeeza nti district nfu temuli yadde yasoma temuli yadde anti bwekitegeeza Shalom nedda abantu babawambye yadde esimbye kadi ya NUP tamanyikiddwako mayitire anti kyegambye nti wetutuuka mu eyo state kitegeeza nti ono avuddeyo naga nti ali unopposed aba alaga ekitundu kye temuli yadde ategeera atya kyali kyabakulaga Shalom bagamba nti nabasobola okutambula muwanika emikono wabula yawanika omu naakola ki nawanika kigeze mwenna basigaddeyo muli balema ono kyaba ategeeza so ono agamba mbu ndi unopposed kitegeeza ate ekitundu kye kiri mabega nnyo bwobanga ebbanga lyobaddeyo tonatufunayo muntu ajja kufuna kuvuganya ku MP kitegeeza ate naawe omugaso gwe mutono gye bali okitegedde tekinyuma bunyumi nti olwokuba nti ofunyewo okova biwedde tekinika kiba kitegeeza nti kitundu kyonna wakizza mabega ekyebukeddeya omukyala abadde unopposed gwoli yategeera wekka bano abaala babakutte anti Shalom gwe tebeeza obanga gwero si nebagamba nti bannanga asobola akuliisa omukazi ku kyalo kuno kojajjanikayo ka vidiyo kano nga Bobby ye yamuyise mubbi Anita Mongo tubadde bakumuwangula. Anita Mongo ensi yonna emanyi nti mubbi. N'abantu b'e Bukedde abamanyi nti mubbi. Ensonga lwaki tayagala muntu yenna amwesimbeko kubanga akimanyi nti bwe bamwesimbako baba bagenda muwangula. Talina buwagizi. Kyekimu ne Nabanjja, kyekimu ne Tayebwa, kyekimu ne Magogo bwa Anita Mongo. Ensi yonna erabye obubbi bwabwe mu myaka gino 5 egiyise. Ng'ovudde kukuba ssente enkalu baatuuka n'okubba amabaati.
so talina bwesige talina akalulu konna ensonga lwaki tayagala muntu yenna amwesimbeko kubanga kimanyi bwe bamwesimbako baba bagenda muwangula. Yagambye bw'ati Anita Amongo ensi yonna emanyi nti mubbi n'abantu b'ebukedde yabamanyi nti mubbi yamuyise mubbi. Anti kitegeeza nti gwe okutta ekyalo kyonna bagenda nti bannange ku kyalo kino nga tubeerako bameka basobola okulabirira omukazi kyamani yekka n'akola ki olwo aba afuze bulungi. Ne deputy speaker abadde unopposed. Kati kole yeemu eyo ono speaker oli ani Deputy speaker kati gundi priorities ezibawukanya ntono nnyo ziri mu miliyoni emu mitwalo awo naye ng'ebisinga bafuna bye bimu bawukana mu figures butini nnyo omu aba mu miliyoni 10 omulala ayinza okuba mu 12. naye mbonna abeesimbye Mustafa I don't know oba gwakiwuliddeko wawuliddewo presidential candidate ayogera ku internet ku beya internet sinnaba kuba kati abavubuka abasinga ffe abavubuka tukozesa internet naye sinako omuntu ayogera ku internet ku beesimbyewo kubwa president sinnabalaba naye nga of course internet eyo giraba emu kati ku business ezibeezaawo abantu eza ddala nno ate ekiteetagisaamu kapito mungi. Mustafa internet ya bbeeyi ati twabyogerako ne mugamba twogerawo ate ebeera ey'ebbeeyi nga netiwaaka weeri kati waba wali ewange tewali netiwaaka yateero teriiwo how ate nga bagamba Airtel wana smart baga 5G smart 5G terina netiwaaka yaayo abo obeeraawo obanga ali mayiro nga 10 kati netiwaaka data bamutema okufa data ebbeeyi nga wabbeeyi okufa ate nga ali siro nnyo 5G ezaabwe teziba zitya mpulira bagamba 5G naye Airtel gamba 5G mu Uganda yonna ate lwaki ne batekwata wano wobeera teyinawe kugambye teyina tekwatawo naye lwaki ne wano teekawo interview tage essaawa nnamba just ka video ka TikTok kitegeera naye nga data ate ebyo bitwala data era yaba ali mu kugenda nze neewuunya abasajja abo tolina kyotunda tolina sitooko naye ng'oseera okufa data talina sitooko byali wa simanyi abayatu balina warehouse mbuliraamu gw'otegeera ennyo nomuludde e Kampala they are selling a service anti yes naye nga tolina we have stock types of goods tangible goods and intangible goods anti omanya nti bintu by'oguzawo tolina stock genda mpola kibanga musawo Muganda ate lubaala gwerera naye aba akuseerera ki Mustafa ali musiru nedda Shalom omanya nti munne ekintu ky'omuguza kirina stock tolina wootoola mbulubaala gwerera oweebuza aba akuseerera ki ate oli gwagamba gwakuya tagula yadde empale tagula yadde ekindaazi kati aba akuseerera ki tewaba kati omanya nga banno nti obaguza ekintu ekitalina stock bakwata empola Alozias Mukasa yavudde ewulira bino polisi ojja biteekayo bantu bonna abalubaga South nti mwebale kunkakasa na kunyinyonnyola lwaki nsaanye okubanga nkoma ku kifo eky'omubaka wa palamenti ndowooza mbadde mulabanga okwekalakaasa kubadde kugunjiddwawo ne kukozinga discomfort mu balonzi bange n'ensalawo okulaba nti nziramu okusaba kwabwe nenzija n'enkola ki n'envuganya naye mu Lubaga South kaakati it is business as usual tewaliwo kintu kyonna kireetera muntu yenna kugamba nti omubaka oba taweereza oba tateesezza oba nti tabeereddewo bantu be naye abantu balaba nti era bagenda kunzizaayo buzza mbeere nga nkiikirira eddoboozi lyabwe ku fulo ya parliament ate ne mu bitundu ebirala ndowooza muzze mu ndaba nga entalo ze mbaddemu ez'amataka mbeera mu ntalo z'enkaayana buli mbeera yonna ndowooza abamu ku bo babadde beesunga nga bamanyi nti omubaka tagenda kukola ki tagenda kukomawo yadde nga nzidde kabonero ka mupiira tekitegeeza nti mba nvudde mu kibiina naye mukimanyi bulungi mwe mwenna abampuliriza yonna gye bali nti Makerere University kaakati waliwo guild president waayo ayitibwa Churchill Centamu yagenda n'asaba tiketi nga nange bwe nasaba n'omulala n'asaba ngera nange era bwe nakola ki bwe nasaba naye akakiiko ne kalaba ng'oli omulala nga yasaanidde okukola ki okufuna tiketi oli n'agenda mu race bwe bagenda mu race ono gwe bamma tiketi n'ajja nga yenamba ki nga yenamba emu ate oweNUP n'abeera wakumeka wakusatu oweNRM n'abeera wakumeka wakubiri nkakasa ekibiina kyange kuba sinnakivaamu nti ngenda kubaleetera obuwanguzi buli mbeera yonna babeere nga bakola ki nga balaba
nti ddala ensobi ekolebwa muntu. Era nga president wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akyali president wange era nkyali wa National Unity Platform. Mbebaza olw'ebyo byonna tukulembeza kintu kimu kyokka, service delivery, buweereza mu bantu. Ebituluma tebinnasaanawo. Kakaberenga kabadde kabonero era obwavu tebunnava mu bantu nnyo yadde nga mulwanyeeko. Endwadde abantu zikyabaluma ojja kulaba nti tujjuzza slums. Buli enkuba lwetonya amazzi gajjula. Yadde nga tulwanye ku nguudo ddoboozi lyange nsinkana General Katumba Wamala okumubuulira ku bizibu by'enguudo. Infrastructure issues tulina challenges nnyingi. Health issues nayo ogenda okulaba nti abantu baspendinga ssente nnyingi nnyo mu kwejjanjabisa. Nolaba nti ebyenjigiriza a lot of illiteracy taking a place mu constituency yange. Abantu bakwata mpola nga bubabulira ebirungi ebiri mu kukola ki mu kusoma. So ebyenfuna abantu bange noza muze mulaba nteeka obulango ku ma radio nenangira business z'abantu kwa sisobola kuwa buli muntu yenna ki sekinnoomu. Kati bwe ngaggawaza abangi nabo bennyini ne bakulaakola ne bawa abalala, ekyo kiyambako mu kubeera nga kukola ki nga nkendeeza ku mugugu omunene gwe mba nnyina ogwa unemployment. So bye nnyinza okugamba mu kaseera kaneeno naye nga mbategeeza nzija olunaku olwaliro teribikujjuko tekyetagiza kula nsonga nti omubaka akyakola ki abalina okujaguza babeera balala. Naye twagala okugoberera amateeka nga 10 November mwe tugenda okubeera nga tuggulawo kampeyini zaffe mu butongole era nga nkowoola abantu bonna nja kubategeeza ekifo tunabeera nga tukola ki nga tutandikira. Eno ofiisi eri mu kitundu kyenkiikirira. Abantu batulaze obwagazi n'obuwagizi nga bagamba tukyali wamu naawe. Olw'ebyo Katonda byansobozesezza okukola. Omanyi tulina obuvunaanyizibwa obuli mu ssemateeka ng'ababaka okukiikirira abantu bo, ensonga eza budget, okulondera emirimu gya gavumenti n'ebirala. Naye ate awo tugenda ne tusukkawo kubanga gavumenti eno eba teriiyo, abantu bagenda mu ddwaliro teri ddagala. Kati ng'omubaka n'entandika okutegeka zi medical camps okuleeta eddagala ab'obujjanjabi eri abantu. Oba oli awo kye naalibadde sikola n'ebirala bye tukola bye twalibadde tetukola naye tubikola kubanga obwetaavu bwe buli ate gavumenti yo yasalawo ebyo n'ebivaako n'ebiviirako ddala. Nina essuubi Mukama Mbezi wange obuwanguzi bundi mu 5 nga bwe kyali ku luli ate ku luno nsuubira kigenda na kusukkawo kuba kati abantu balabyeko omanyi luli baali batugezesa nga baga basenyonyi ono senyonyi abadde mawulire anaabisobola naye katumuwe naye kati mawulire eyo nga bagamba nti tumugezesezzaako tulabye nti ebintu abisobolera ddala era tujjamuwa obuwagizi. Era nina essuubi ne bannange abalala okuviira ddala ku pulezidenti ne baka bannange mbaka munnange mu kitundu ekya Nakawa Honorable Alex Waiswa Mufumbiro naye asunsuddwa. Waliwo abaali bagamba naye kaakati bamusiba. Of course abamusiba ndoza be baali bagenderera nga balowooza kaakati ono katumuteeke mu kkomera tumulemese okwewandiisa. Ne bajjukira nti amateeka tugamanyi twagasomera n'okugataputa tugamanyi. Etteeka ligamba nti candidate okubeera nominated abalina okubeerawo ku tteeka proposer, seconder ne official agent. Candidate ayinza obutabaawo ku lw'ensonga ezimu oba endala kati nga Waiswa bamusiba ku bisange bijweteke n'etteeka ligamba alina okunominatingibwa era kirungi kyekibaddewo. Candidate by the way ne bwembeerawo ne proposer nga taliiwo, seconder nga taliiwo, official agent nga taliiwo ne wemba nga nze wendi tebakunominating etteeka bwe ligamba. So kirungi nti etteeka litambuliddwako era katusuubire bannaffe bajja sigala nga batambulira okukola ekituufu. Abantu bonna abalubaga South nti mwebale kunkakasa na kunyinyonnyola lwaki nsaanye okubanga nkoma ku kifo eky'omubaka wa palamenti. Ndowooza mbadde mulabanga okwekalakaasa kubadde kugunjiddwawo ne kukozinga discomfort mu balonzi bange n'ensalawo okulaba nti nziramu okusaba kwabwe nenzija n'enkola ki n'envuganya. Naye mu Lubaga South kaakati it is business as usual. Tewaliwo kintu kyonna kireetera muntu yenna kugamba nti omubaka oba taweereza oba tateesezza. Yazze nga independent. Lwaki nsaanye okubanga nkoma ku kifo eky'omubaka wa palamenti. Ndowooza mbadde mulabanga okwekalakaasa kubadde kugunjiddwawo ne kukozinga discomfort mu balonzi bange n'ensalawo okulaba nti nziramu okusaba kwabwe nenzija n'enkola ki n'envuganya. Naye mu Lubaga South kaakati it is business as usual. Tewaliwo kintu kyonna kireetera muntu yenna kugamba nti omubaka oba taweereza oba tateesezza oba nti tabeereddewo bantu be. Naye abantu balaba nti era bagenda kunzizaayo buzza mbere nga nkiikirira eddoboozi lyabwe ku fulo ya parliament ate ne mu bitundu ebirala yawangudde ddala.
omanyi abaka wa parliament obusinga tena kyo kali byo Kampala tena kyongera kwongerako Kampala tambulira ku policies otegera tatambulira ku mateeka kwa singa tatambulira ku mateeka singa ebimuli bikulu bo baleta police yaabwe Kampala alozi atana yagambidde yawaayo sente ngatamuwa kadi ngeze enguzi baiza ekibiina ndowooza ate ekibiina zeeta ayagadde nze ekinuma mbasajja bano buli ajja agamba nti nkoleredde ekibiina bannange tewali akolerera ekibiina okolerera abantu kaddemu buli ajjaawo nti nkoleredde ekibiina tolina kyokolerera ekibiina okolerera abantu naye buli ajjaga nti nkoleredde ekibiina kisikoza tokolerera kibiina okolerera abantu kwa mu kibiina mulimu n'abatesimbyewo nga tebakusinga okukola kati gwe ojja nti ozoba mu nnumpu oba ogenze mu DP oba buwa ye DP naye ekyaliwo ye kati gamba ekinga ogenze mu nnumpu kwasira wawaawo ogenda mu piraawo abalabye nga yalusaniya bwoyo bwatyo awo mugaati gwa bata si ogamba oyo bwatyo awo lwaki ogamba mbu oyo bwatyo ate kikyo tomumanyi what do you expect from me anti ekimulisa olusaniya alaga abantu mu ffe tugafuna ku natural resources anti okukola anti okufuna ku natural resources ng'otya agenda nga tusanga mu nju atuwe abo tungambanga abo kati kikyo kyamusuubiramu nkugamba ani Alan Ssewanyana wamulabye bonna abo buli ajja independent ffe tewali buzibu ate buli omu agamba abantu bamusabye abantu bafuuse abantu mu kusaba ababaka bantu basaba twabyeko ne Victor Kamenyo Victor Kamenyo yeesimbyewo ajje Derek Katongole enviri yazijjeko kweziri odatawangule batafbi aliwa 50-50 wayajidde makindi tafbi ana Victor Kamenyo asobola kuwangula akalulu asobola kukwata ekyokutaano kwere kuyasobola kuwangula bajja kujja ebasemba bajja kulwanira mu delegation ye kavidi yako ngenda ka producer akateekeyo aka Alan Ssewanyana agamba ono wabata teyajje twalonda abakulembeze abagenda otukiikira mu Kampala Capital City Authority nange nali omukubbo nenyingira mu KCCA nensanga bambi byannyinaze nga byebitiggula n'ogaba nange singa kyeyebitiggula bwe bwongo era nasanyuka nengamba nti wabanga bwafaanana bwagenda okulowooza makindi egenda kuba jju wayita bbanga nga baleeta obunyeebwanyeebwa mu KCC nga bagamba buli kansala akkiriza gavumenti kino kyegamba nti Lord Mayor abonyaabonyezza Museveni ne banne tumuggyeko obwa meeya tusigazeewo ebikojogo teeka mukono wano ofune miliyoni 10 ezambagirawo nga buli kikapu kya ssente kiriko erinnya kwaliko Alan Ssewanyana wali ne kubaako Zahara Luyika wano ne kubeerako mu Kigonya wano Kidandala Sulaimaani wano nakuya Aida wano naye ne mbagamba ekiriko nze wakiri bakyongeremu annyinaze nze naye nze abantu b'e Makindye West wenzaalwa wensula sisobola kubalya mulukwe nalina emyaka 22 kumwani waddemu abakuze ayinza okugaana miliyoni 10 nga ziri wali just kuwaayo bubi bantu ate nga tebafudde gwe ne weeyongerayo ani kumwe naye nze nakikola basaba ne banyawo era nengenda maaso n'okulaba nga ate wadde sente sizifunye nabo tebajja kufuna kye baagala wadde sente bazifunye era nalwana paka neninya ku mmeeza nentegeeza nti omulodi waali akati Makindye West kugenda kuba kusalawo kwammwe ate kw'amaanyi okusalawo wakati w'ababbi nange atali mubbi konviri tali sure ne bamwandisizza yes Alan Ssewanyana wamulabye nga ebigambo ebyogedde biwulidde nga ali yabaddeawo nga ali n'omuloodi kati sitegeera ate baba bakwataganya wa independent abika independent leaning ku PPF awudse nange kubanga simanyi ngeri gye bakwataganye n'oli ono wa independent oli wa PPC PPF
PFF. Bibina go bisingo bimanya. PFF twasamirira. PFF. Eno mpisa gye bakubangedde abantu yalinga eki. Saali wedda nanti. Waliwo empisa gye bakubanga abantu Shalom. Yakulaga wano. Yani. Awo nabali ku budget. Elias kwa kunatabukira mulya nyama. Bana Elias, bana mutuyambe mukyuse ku meya. Mutuyambe abalonde Kampala bakwasondera Kampala ndi waki. Naye mutuyambe abalonde Kampala mukyuse ku meya. Banalika abadde ki? Ono wantalo nnyo. Alwanirira abantu bomugamba bagamba alwanirira abantu. Ate Shalom omuntu kasitoga nti bano bampisa bubi ate nga tovaawo. Naffe tufuna doubt mu mitima. Ekituufu daba muyisa bubi. Era twewulira nti bamuyisa obyabiraba oba biraba mu lumu olumu n'atabiraba. Kubanga positi nyingi. Okugamba Fishi. Yagala bemushi. Fishi. Mungaye tuli mu kamera. Mbadde nkyali ku interview ne Shalom katono. David Musiri yagenze mu DF. Yalwawo. Yasulawo because ate yani kozi DF. Mpoga. Owekitiibwa. Yeye yabo. Ati bimbuzabuza. Desi bebet. Zibitegera zimanyi bantu babirimu. David Musiri chitta olugendo lw'ebyobufuzi. Dwaggwadda. Okubanga adde promising omuvubuka omuto akubya instruments zonna zonna. Abadde nnyo Katonda eno. Ati Katonda atanatuuka kukuwaamu. Ebyo byonna bikutuukako. Ajja Makinje West wali Zaala Luyulika. Tulina Alan Sewanyana. Olaba naawe okirabye. Zaala Luyulika. David Musiri. Anti gamba nti olaba naawe okirabye. Nzaani. Ekyegamba. Nzaani. Nti olaba naawe okikoze. Mustafa nzaani. Gwe Shalom. Abayekera wakunja samira Mustafa. Si gwe Shalom. Just samira boza ndi Musiri. Shalom. Nakandi Winifred. Oyo yani eyo ino muti. Ne wa Democratic Front. Ye yali. Yamnale bompuga. Era ye yampuga. Kati no chimenti yate. Nina kandi akabala akatakanya future aze munaka wa East wa Senyonyi. Kati eno. Ewagundi waiswa. Kati eno. Bayita mugundi muligi bali mugundi delegation. Musiri David Alan Sewanyana nakandi bali mu relegation sawa babasalako mu kibinja kati anti waliwo team badde so kwange badde performing ne flopping paka eri mu relegation kyobala ba West Ham zigatulwanise nnyo relegation kati abwe tetujja kuwangula naye tulwanise relegation eno sigale mu league nate ne league ebalemye anti obanisigalidde mu league butesimbawo Okuma kadi ya nopo nzibu nnyo. Erese n'ebitone. Roza kabyo jakateekayo. Akayimba ka Maureen Nantume. Kagamba. Yoncha wana yoncha ira bwerere. Onsoza na yonsoleza bwerere. Opemula na yompemulira bwerere. Bano tebamanyi nedoza mulidde voko. Nchize neseka Katonda wange talemwa era njiri mula sala zokka Owekitiibwa Ssegona yatuyimbiddemu. Namulabe bambi. Omulira. Lwaki mumwalana? Omwennyimbi wa Kabaka ow'ekyama. Owulira Ssegona. Nsoleza bwe. Katonda amusaako akazibu.
Opemula naye opemulira bwerere. Ni wakyapimula bwati. Batya. Bwati. Tebamanyi naye ndowooza muwulidde voko. Nawulidde. Kebino kyalikolanga. Neesiga Katonda wange talemwa. Era naye amulumbi oyo. Erangirimula saala zokka. Anti Shalom. Laba. Kati omusajja. Anti wulira. Akaluka mutusizaawo. Anti awo tulaze kubanga yagambanga ng'avuma oli walukaga nti muyimbi. Babeereyo mu kuyimba kwaki? Kwabwe. Ate naye amulumbi eyo omuyivu. Bali nga yandisasudde bamuyimbira agenda okuba nga tekiggwa. Naye n'ayimbamu. Awo nno duniya weekuteeka. Ate abantu baamusabye. Nanga jangu weesimbewo. Anti Kyovola n'aggamba omuntu yenna omusaasiranga nnyo ng'abadde n'obuyinza ne bumuggwako. Ne bugenda. Kati yabula bugenda buti saasire musaasire. Kyayitamu ekisobo kitegeera. Alaba bukola ki? Butambula. Butambula bumuva mu ngalo. Lwe abadde nga ajja ku mikono bamutegekera essaniya. Kati bikyaliwo. Ssegona. Gwe ky'omanya kati waali wazibu nnyo etaaga. Era ne bw'osala ekiro ku layiri musabireko. Saa mwenda ku tahajjud. Kyayitamu kizibu nnyo. Tusabire ku Ssegona. Anti bumanyi kutunula obuyinza ng'olaba bugenda buti. Power is going. Kati kyayitamu kizibu nnyo etaaga kukumaakuma era muli okumpi. Bami temumuvaako nnyo. Anti wano omugamba nti buukabukamu abantu bakulonda abuuka. Buukamu ng'ekikere. Anti duniya esobola wali. Debyo kawuliddaako. Bunyamala bagamba Ssegona abuukebuuke mu ng'ekikere tumwaka luno. Bamusanga abuukabuuka. Anti kati alaba twendi y'okuyimba yerika alaba oli gwe baagala ayimba. Naye kati nange mbisobola. Awo wali toyagala okimukozesa. Gwe mugane nti gangu kulala obukebukemu ng'ekigere akaluuka mazzi. Gwe yagoleranga General Shanje mbu teyasoma olunaku lwa leero yafunye diguli ye. Professor teekako ka video yako. Nyangoma Diana. Lewe bali nnyo mwebali. Katonda akongere tulabe. Katonda akongere. Architect Sarah Benda. Mu Uganda ebintu bizibu. Ngasooka afuna mu lunalyo katikkirwa. Kati diguli ki yasomye? Lwashande. Simanyi nga afunye diguli. Diguli nnyingi nzirabe ku UCU abamutikkidde leero. Enemukono? Emukono. Ne UCU tetera kugira nankani. Simanyi. Mustafa yasamira mu. Nedda sikono. Mustafa yasamira mu. University yonze njesiga. Tajja badde asoma. Era twagala okuyozaayoza General Shande. Yoza. Ebitabo yabikubye oluku mu mutwe. Yoza nze kati ejimyako omuntu asoma mbasi yoza. Mbasi yoza. Kati kinga mukulisa emisomo. Ejo ate nyina kulisa muzzukulu we. Nedda abayoza mutasobola kufuna PhD. Laise maso. Shalom ensinze omuntu oweza emyaka 6. Oba tekyetaaga kusoma. Osomera kikati. Noweeyongera ku katawa. Anti ng'ate sijja kumula paka nga nfunye. Anti ng'ate doctorate. Ky'omanya life expectancy yaffe ya myaka 6. Nze olaba buli kyekola Mustafa situnulira kyakufa. Don't you know kufa? Bible egamba ndi kukusa obulamu. Teri. Anti Bible esomako gwe kankubuleko ekintu kimya. Bible ebiseera ebisinga wanye essuubi ya hope. Ate nejjere nti n'abagisoma basomako nnyiriri ezo eza hope. Okitegeera? Anyoyo. Initially atabakwata baleke. Bible yalinga yakuzzamu bantu ssuubi. To give people hope and solace. Abantu bayongedde okwagala bakedde bukeeze mu kivulu. Nti Bible yali yakuzzaako yatuwa hope. Kali Bible batono nnyo akusomera nti erina n'ebininga nabwe mu ebiri. N'osooka okusaba mu church omwaka tegugwako. Nolanga bakugambye kolerera ggulu kyo. Nobert Events agamba anti-corruption coach evenyonyeze ku sente za Kenzo ze bamweza federation. Nobert namulaye nga asoma abayimbi bawadde sente. Nobert abijjawa. Ati kibannaye. Nobert chichi. Nobert nomuwaze. Bani. Mmwe. Amutunuzaamu kamera. Mmwe. Abatagwa content. Kati abijjawa byayogera. Okira mu machano mutuuza
Where's the validity of your statement? Aga kuddamu ate. I can't lie. So akulimba. Kwa byonna byayogera biri null and void kankubulire. Nze kubamu agala ogula essimu ennungi andugaje stock ivory G19 ogula essimu ennungi iPhone, tablet, Samsung, MacBook zonna byonna oyita kulimba mbwenye essimu yabulidde ku airport tojja na ssimu jangu na ssente tukuwa essimu ennungi bakanyikanya essimu ya Face ID towulira biki ebuguma gendayo ku ssimu eziri awo agala kusomera eddwa genda gajja Nakalema kusomera eddwa asangibwa busawula ku stage esembayo akusomera eddwa business bufumbo mirimu byonna genda bitereze mpola Nyongero baito na kutulika wanda interview no wogirabidde omukolo gwatandise the friends of Mustafa kuingira emitwalo 2.5 n'emitwalo 5 tuli ku Dalenas ekawanda tugasukana ku lwaleero mubeere mulungi jebbi abadde ku kamera mbere bulungi mweraba